Mukama omulungi, twakusabye olunaku olw'eggulo oyambe abaana baffe bakulemu obulamu obusabi. Mukama tukkiriza ng'owulira essaala zaffe. Leero tuzze mu maaso go ku day 30. Mukama tusaba owulire okusaba kwaffe. Olwaleero nga tusabira abaana baffe okubeera n'emmeeme ezisiima. Tukwebaza kubanga owulidde okusaba kwaffe mu nnyina Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Omwagalwa, nsanyuse nnyo okuwulizaako. Mukama waffe yeebazibwe kubanga atambudde wamu naffe. Twewaayo nga tutandika omwezi guno okubeera nga tusabira abaana baffe okumala ennaku 31. Kisa kya Katonda ffe baakuumye okubeera nga tukyali abalamu okutuuka ku day 30. Day 30 erina omuti gugamba nti Mukama yamba abaana baffe bulijjo bajjule okwebaza nga beebaza ggwe Mukama Katonda Kitaffe. Mukama eyo y'essaala yaffe. Gratitude is what we are praying that our children should develop as a virtue, and our prayer is, Dear Lord, help my children to live lives that are always overflowing with thankfulness and always giving thanks to God the Father in everything. In Jesus' name we have prayed. Amen. Ekyawandiikibwa kyaffe ku lunaku luno kiva mu kitabo kya Befeso ssuula 5 olunyiriri olwabiri nga kigamba nti mwebazanga Katonda Kitaffe ennaku zonna olwa byonna mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Mwebazanga Katonda Kitaffe ennaku zonna olwa byonna mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Befeso 5:2. Mu Luzungu Pawulo atugambye atya? Ephesians chapter 5 verse 20. This is what the Bible says. Giving thanks always and for everything to God the Father in the name of our Lord Jesus Christ. Giving thanks always and for everything to God the Father in the name of our Lord Jesus Christ. Omwagalwa awuliriza. Ekyamazima tusabidde ebintu eby'enjawulo. Tusabye abaana baffe babeere n'obulamu obusabi. Abaana baffe ntubasabira beefuge. Abaana baffe bakulemu omutima ogwagala Katonda. Naye byonna byonna ebyo bye tunaabisaba ng'abaana baffe Mukama tabatonzeemu mmeeme esiima. Okusiima kulina bukulu ki eri omwana wo? Kulina bukulu ki eri omwana wo avubuka? Kulina bukulu ki eri omwana omukulu? Ekisooka, gratitude promotes health of body and soul. Ebyo nno maama waffe Maama White alina w'abyogererako nti okusiima kuyamba okujjanjaba obulamu obw'omubiri n'obw'omwoyo. Katusome wano eno tulabe Maama White ky'atugamba mu kitabo kya Ministry of Healing, page 138, paragraph 2. Nothing tends more to promote health of body and of soul than does a spirit of gratitude and praise. Nti tewaliiwo kintu kireetera bulamu obw'omubiri n'obw'omwoyo okubeera obulamu okusinga oba okukira okwebaza oba okusiima n'okutendereza Mukama Katonda. So emmeeme esiima Katonda by'agikoledde ebeera nnamu, n'omubiri ogusiima ebyo Katonda by'agukoledde nagwo gubeera omulamu. Ekyokubiri, complaining is sin. It makes us sad. Omuntu okubeera awo nga weemulugunya obanga agamba nti Mukama Katonda takoze bulungi, Mukama Katonda takwagala, Katonda tasanyukira kumwemulugunyiza. Katonda asanyukira emmeeme esiima oba esaba
okuyambibwa Katonda. Kale tusabe Mukama ddala ayambe abaana baffe abaggyemu emmeeme oba emitima egyemulugunya. Gratitude builds and strengthens our faith. Bw'osoma mu Bakolosaayi ssuula 2 olunyiriri olw'omusanvu ojja kukiraba nti emmeeme esiima eyamba okuzimba okukkiriza kw'omuntu, kubanga buli lw'osiima obeera olaga Mukama Katonda nti Mukama ddala gy'oli, Mukama ojja kunkolera kino, Mukama embeera tennatereera naye Yesu wange w'oli ojja kugitereeza. Ekyokuna, gratitude brings peace. Omwagalwa mpuliriza, okusiima kuleeta emirembe. Buli lw'osiima ekyo ky'oli n'osiima Mukama ky'akuwadde, si nsonga oba kifaanana kitya, si nsonga oba kyenkanawa, naye singa okkiriza nti Mukama ekyo kyakkiriza gy'oli n'obaako ky'osabira era ne wabaawo okuddibwamu kw'ofuna n'osigala ng'ojja mu maaso ga Katonda n'okwebaza, kino kikuwa emirembe kubanga okkiriza nti kino Mukama kyakkiriza, kino Mukama kyageze era kankikozesa. Era buli lw'okikozesa obulungi n'omutima ogusiima ogenda okulaba nga weeyongeddeyo nnyo mu maaso n'okusinga wali olowooza. Okwebaza oba okusiima kuno kuyamba ki? Okusiima kuno ku nkomerero kutuyamba okutendereza Mukama Katonda. Singa oba osomye mu Zabbuli ey'e117 olunyiriri olw'omunaana, gratitude helps us or teaches us to glorify God. Omwagalwa, oli mu mbeera ki? Oli kikula ki? Oli musajja, oli mukazi, oli mwana muto, oli muvubuka, olina amaka, Mukama akuwadde abaana, embeera yonna gy'olimu n'ebyo Mukama by'akuwadde, kikugwanidde, kiŋŋwanidde okwebaza oba okusiima Mukama Katonda kubanga ayina ensonga ku lwaki. Era Mukama Katonda tugenda kumusaba atuyambe tubeere abantu abasiima, tubeere abantu abeebaza, abajjudde emitima egyebaza. Lwaki? Olw'ensonga ezo zonna ze tulabye waggulu. Kati olw'okubanga tulabe nti okwebaza oba okusiima kukulu nnyo gye tuli ffe ng'abantu abakulu n'eri abaana baffe abato, abavubuka n'abantu abakulu, y'ensonga lwaki tujja mu maaso ga Mukama Katonda nga tumusaba nti Mukama yamba abaana baffe bakulemu empisa ey'okusiima. Waliwo ne quotation wano endala maama waffe Maama White gye yatuwadde gye tunaamaliriza naye egamba etya? All heaven is interested in our salvation. Nti eggulu lyonna lyeyaayaana okubeera nga ffenna tulokolebwa. The angels of God, thousands upon thousands and 10,000 times, are commissioned to minister to those who shall be heirs of salvation. Nti enkumi n'enkumi z'abamalayika weeziri okulaba nga zituweereza, nga zitulabirira, nga zitukuuma abo abanaabeera abasika ab'obulokozi. They guard us against evil and press back. Nti bamalayika ba Katonda abalungi batusiisira, batwetooloola ne batutangirira obubi obw'enjawulo. Have we not reason to be thankful every moment? Ddala ddala tetulina nsonga ya kubeera nga twebaza buli ddakiika yonna? Thankful even when apparently difficulties stand in our way. Newankubadde nga mu kiseera oba mu ssaawa eno tulabika nga tulina emitawaana gye tuyitamu, ng'oba emitawaana gyesimbye mu kkubo lyaffe, tetulina nsonga ya kwebaliza Mukama? Omwagalwa, okubeera nga w'oli Mukama akkuumye ng'oli mulamu, obulamu busobola okukukozesa oba busobola okukuyamba okutuuka ku bintu ebirala bingi kasita obeera omulamu. Leka twebaze Mukama Katonda ku lw'obulungi bwonna bwe tulina obuzze mu maaso gaffe. Olw'embeera ezisoomooza era nazo ka tuzimutegeeze, si mu ngeri ey'okwemulugunya naye wabula nga twebaza nti Mukama weebale ndi mulamu, naye neeno embeera gye ntuuseemu Katonda waffe naye ogiraba, nsaba ompe ekisa, nsaba onnuŋŋamye. Naye ng'osoose kwebaza, ng'osoose kusiima, kubanga buli lw'obeera ng'oli mu mbeera ey'okwemulugunya obeera ng'asinza sitaani. Abaana ba Katonda tetulina kusinza sitaani, tulina kusinza Mukama. Mukama atuwa ekisa nga twongera okusabira abaana baffe, Mukama abazimbimu emmeeme ey'okusiima, olwo nno lwe banaabeera abanywevu mu kukkiriza Mukama. Abaana baffe basigemu empisa ey'okusiima
ey'okukugulumiza n'okukutendereza balyoke bafune emirembe, balyoke bafune essanyu, balyoke banywezebwe mu kukkiriza. Tukwebaza Mukama ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe.